Embera nga wasoda okubatenge etambula nkutegeezezaako nti omuyimbi Nakinku nyinza okumutegeeza oba onabitegeera oba onamutegeera ono omuyimbi. Kale mu kifaananyi ekitonotono muyimbi yakuba akayimba bwenzijjukira bamuyita Kaye Wisdom. Oyinza okugattako erinnya lya Gideon oba onamutegeera. Kankube eddoboozi ino ndowooza ojja kuba ate ng'omutegeera omukulu ono eyakwatiddwa ogw'okufera ettaka sayidi z'Eruwero ate ng'agamba nti yakulira ye vice president w'abayimbi abalokole aba gospel. Kaye nga watukoze bubi. Wuno omukulu kawanda bigambo abadde awanda ebigambo bagamba ekikula amangu kikola ki sooka owulire. Kyenkugamba nti abaganda betuyina ennaku zino baabayumunguza bati kati abawagizi ba people power tebanna complaininga nti bali confused. Senkubuga omuganda agamba obatabula gwe buuza Senkubuga ekibiina kye kiruwa. Kati kankubuulire ffe ekyaffe ekyenaalemu tuyina baasi tuyina n'ekigalo. Wogenda mu FDC balina ekisumuluzo balina n'obugalo buno. Ye mukulu oyo oyinza okuba eddoboozi olitegedde wadde ennyimba ze tayagala zipromotinga nnyo naye nga ye vice president wa Federation of Gospel Performing Artists abayimbi ba gospel ye vice president waabwe era nga ne ku era omukulu ono era nga ye coordinator ku bayimbi mu trade union y'abayimbi era nga ne ku National Culture Forum okwali omukulu oyo nga coordinator. Era embeera nga wesoda okubatenga etambula olunaku lwajjo era waliwo ensonga ezisoda okubatenga zitambula sayidi z'Eruwero eyo nga bagamba nti omukulu ono yali omu ku basobola okubatenga bajulira waliwo ettaka lye baagula kati gwe bakwatira mu kitulu yaba omubbi kati embeera nga wesobodde okubatenga emukwatiramu sooka owulira obubaka buno nga batulopera omuyimbi ono Kaye Wisdom omufere wulira. Olwo olunaku bwe bagenda sister wange nangamba muganda wange nina ekintu kyeneekengedde lwaki ettaka lino tebanzikiriza kutuuka wali wakati kati agenda okuwaga kati nemugamba gwe kikima amazzi kati waliwo omuntu gwe nasindiseeyo yesterday ze neekengera nemubuuza bino ebintu nga sibitegeera ploti namba buli lunaku ekyuka leero ebeera 31 bululi ebeera 3 leero ebadde 34 kubanga wabadde agamba nti yennannyini ttaka adduse babadde bali mu ddiiru owa poliisi mwennyini agambye nti no these people babadde baferanga ne yesterday babaddeyo balina omuntu gwe bali bafera era ku ttaka eryo lyennyini n'abasasula bamusasudde miliyoni 19. Aya basi ndowooza kati okitegedde omukulu gwe kutegeezako omuyita Kaye Wisdom ennaku zino abadde yeeyita mutabani w'omulalo ng'alwanirira abayimbi ng'ayogerera abayimbi era ng'ayogera ensonga ng'ayogera waggulu nnyo n'ensonga nga zasobodde okubatenga zitambula olunaku olwajjo okuva ku sayidi z'Eruwero bye twategeddeko nga bagamba nti omukulu yasuze mu bunnyogoga olw'embeera nti yakwatiddwa olw'obufere olw'ettaka lwe yasobodde okubatenga litambula. Ekiwandiiko kyasobodde okubatenga nalengeddeko endagaano gye sayininga ng'omukulu gwe bayita Saka George waliwo buloko namba eri 726 eri ploti namba 31 sayidi z'Egayaza ku Luweero era ng'omukyala gwe bayita Alice Namatofu ensonga zonna kwe zitambulira era ng'omukulu Kaye Wisdom yali omu ku bajulizi abasobola okubatenga ettaka eryo lyatundibwa ng'agamba kwaliko omukulu gwe bayita Bukenya Alex waliwo omukulu gwe bayita Wejule Moses n'omukulu gwe bayita Robert nga bagamba nti ensonga zonna zaali za bufere era ng'omukulu oyo Kaye ababadde basinga okumuwulira ng'ajja ku pano ez'okubatenga ayogera ku music nga weetambula ennaku zino abadde ayogera ku ssente biliyoni zisobodde okubatenga zijja muyimbi mulamba wa gospel oyinza okwebuuza ennyimba ze ng'obadde toziwulira gye ziri abadde azitambuza mpolampola naye ng'okwogera kwe kusinga obungi mu nsonga zonna nga bw'olaba full figure. Kati omukulu oyo yasuze mu kanyogo kati ndabyeko aba National Culture Forum basaba abapoliisi basobole okubatenga bata omukulu oyo olw'embeera nti bamuwe bbeiro waakiri alina ebirwadde bye ebiyinza okubatenga bimutawaanya. Y'emu ku embeera basobodde okubatenga etambula music industry akadde kano onasobola okubatenga owuliriza nga tugezeko sayidi z'e Tanzania akayimba kaliko ensookezaako bakayita Simba bamuyita Diamond Platinum. Omukulu Diamond Platinum wetwogerera yasobodde okubatenga yagudde mbwa ambasada w'ettiimu gye bayita Simba FC okuvaako sayidi z'e Tanzania
bamwadde ambassador wa social media ambassador yagenda okubatenga abatambuliza ekintu kyabwe ekya music era nga bafulumiza n'akayimba kakafulumedde essaawa nga 3 esobodde okubatenga ziyita Diamond Platinum era nga etiimu eno ndoza yakawangula ebikopo nga 21 okuvaako side ze Tanzania nga budde bonna balina festival egenda kubeera lunaku lwa mukaaga side ze Tanzania bagita Simba Festival. Eno tiimu ze zimu ku tiimu akadde kano zibingwa okuvaako side ze Tanzania. Mulimu omu mwana malezi bamuyita Medi Kagere yazaalibwa side ze Rwanda ne mu Uganda nondoza alina obuzaale omukulu oyo y'omu kubasambira mu tiimu egyo bayita Simba FC. Kati omukulu gwe bayita Diamond Platinum y'omu kubagenda okubatenga basanyusa abadigize ku Simba Festival lunaku lwa mukaaga lwa wiiki eno nga tiimu eno nga Tanzania betegekera okubatenga baddamu Tanzania Premier League era nga ekisaawe kigenda kubatenga kikubyeko ekituuza abantu emitwalo 6 Dama bagita Dar es Salaam Stadium nga bannaffe aba Simba FC bagenda kubatenga bajeguza bingi nnyo. Abamu ku bannayuganda bayitako mu tiimu eno waliwo omukulu bamita Diego Amisi, waliwo Emo Queen nawulidde Ntesa Kigala zikyaliwo ayinza okubatenga ddayo n'omukulu bayita Jackson Mayanja aliko kochi waabwe. Kati embeera nga sodo okubatenga etambula omukulu bayita Sunday Manala nga ye mwogezi wa tiimu gye bayita Simba FC yasobodde okubatenga akakasa amawulire ago agagamba Diamond Platinum basobodde okubatenga bamwadde obwambasada okubatenga promotinga tiimu yaabwe ku social media YouTube, Facebook yonna Twitter esobodde okubatenga bitambula n'abafumiza n'oluyimba olusobodde okuba atenga lutambula unasobola okubatenga owuliriza